His Excellency, the bad Babuine, whom they thought is home, is finally here. He's finally here. They thought they could stop him. He's finally here. He's finally here. The president is live here in the cafe. The president is in the city. The president is in the city. They are home, keeping the home. Bali wakaba kumyamaka. The president's life in the city, moving. They know. Bamanyi bali wakabako. Bamanyi bali wakabakuma musajja. Bamanyi bakuma president. Bamanyi bamwina waka. Bamanyi bamwina waka. What a shame to the security. What a shame. What a shame. He's none other than Robert Kyakozze Sentamu, a.k.a. Babuine. A.k.a. Babuine. Bad man, His Excellency Robert Kyakozze Sentamu. Ye mukulembeze w'eggwanga yalondebwa abantu. Gaza. Mukulembeze eyalondebwa abantu bamanyi bamwine waka. Bamanyi bamwine waka. What a shame. What a shame. What a shame. What a shame. What a naffe bulamu akwatibwa kulaba nga tutwalira enkulaakulana n'obulungi obusiraamu. Ekyo jjajja waffe Kiminge amwogeddeko bingi era neyebaza emirimu gyakoze naffe twogera musabira kaba Katonda akkiriza emirimu gy'alese akoze emulungi ate wabadde omukendeevu ng'obutonde amusaasire era amusonyiwe. Nze nja kusinga kugikunjera nga musiraamu abaandiridde obusiraamu n'enkulaakulana y'obusiraamu n'okumusabira famire babeere bagumu ate nabo obaoliawo bakulembeze obusiraamu oba n'eddiini byonna bye bakola n'obulungi bw'eggwanga. Kali katukonyeeyo okwogera ku bisoomooza abanyigirizibwa era bye tuliko naddala okunokolayo abanyigirizibwa mu nsi yonna. Nze nga minisita w'amawanga amalala era nange nkitudde nga nsonga nnene obaoliawo gye ngenda nange okwongeramu amaanyi newakuba tukoleramu nga ttiimu wansi w'omukulembeze wange leader of opposition obaoliawo n'oluvuganya ffe tugenda kwogera ebinyiga abantu era tugenda kumirira okunyigiriza abantu wonna wekuli kubeere mu Uganda oba ebweru w'eggwanga. Ndowooza alese ebigambo nga bikola bukoze eddaame eri ffe bannabyabufuzi. alina akakwate kalenda ya National Party kubanga bawangaala ne bakulu bange abagenzi agina sategese bakala era muzeeyi waffe n'abeera nga kati tulaba hajja ku nsereko nga
muganda waffe ate era twetembera okwana Seeko Muhammad Gawulagana yingira nga tulina ekibiina kyaffe kye bayita Musubahudin nga tuli bammemba nze Honorable Seeko ne omugenzi kale enkolagana eyo abali tava waka abali tava mu programu zaffe zonna zitukoleza waka abali tava mu programu z'ekisaasi ate nga musajja ebyobufuzi badde bitambula ate yali ddala nolwekyo abadde muntu wakulabirako abadde mukyakulabirako kinene nnyo ate abadde abadde omukwano nolwekyo ensonga lwaki wano mwerekerako asobola Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi byakola abinyweze ate ebyamusobako abire nga amusaasira ne famire yonna abire nga agikufikira kyamujjukirako nti ddala abadde n'omukwano omwesimbu abadde ayagala omukwano gwegwaddala gulipiwa era abadde muntu omwesimbu ate omuntu omukozi ate omuntu ayagaliza nga tafaayo ku byabufuzi ku byabibiina byabufuzi ebyenjawulo naye ekikulu abadde ayagala nnyo Obuganda abadde ayagala nnyo ate abadde ayagala nnyo nolwekyo ebyo byonna byongedde tugatta ate ne tumujjukirako nti amuseeko tabadde mu mbeera yagamba nti abadde ne sikando yonna ebyobulukenguzi ate nga abadde akola gavumenti okumala ebbanga gavumenti zonna ziweereza yaweereza gavumenti y'Amin naweereza gavumenti eno naye kitukulangayo mu mbeera yonna tabulonseeko balina kye bamuwulirizaako nolwekyo kyakuyita kinene nnyo nti omuntu oyinza okuwangala n'okuweereza gavumenti n'okola mu ofiisi eza public okumala ebbanga n'ova nga tulina nziro ya buli bwanguzi oba yakuyaka entanda gyensibira famire ono abadde gamu agatta bafamire bonna nolwekyo Seeko Muhammad alina omulimu munene nnyo okugatta abadde bonna n'okugatta abantu bonna ng'ajja ku Seeko babadde akolaganawo nolwekyo tusuubira bulungi nnyo nti enkolagana ebadde etambula emikwano gino gy'abadde akoze Seeko ne famire tubasibirira baginyweze nga bajjumbira enkuŋŋaana ez'enjawulo bajjumbira programu z'abantu ate babeere nga babeera beesimbu byonna ebintu ebikolebwa kubanga balebe nga oyo mwana waani akoze ekyo oyo mwana waani akoze kiri babeere nga bakumira ligasi ya taata waabwe Alhaji Seeko Mukama amusaasire.